bagandi esalo liri mita 10 obuwanvu mita 10 kyo kiwanvu nnyo lusozi lulamba lusozi lwa mita 10 ne bwino wangambye kibunduse ekigwira abantu amanyi bonna abantu bangi abafudde Lord Mayor abantu abekitezo bafudde Dachifali ebisango tumbikola mu kintu tukeeredde mu njiga ya tumbikola mu ekirala ensendera zibifumba zikolamu ebijimusa mu muteeke y'obwana butaba kusuula omwobi byonna omulodi tewali unafaawo eri ekitongole kituufu ddala ensonga eyo kanjogereko katono naye nga sinaba kukyogerako nzikiriza ntuusa okusaasira kwange eri famire yaffe eya mukoddomi wange Honorable Medard Sseggona akali amalwa oba mu nju ya muzeeyi Kaddu ekiteezi wajja omukyala sijja gamba wetujja omukyala kubanza ate ndi mu nju ya muzeeyi Kaddu ekiteezi ow'enkima kati mwannyinaffe Diana Namuli mwava mu nju ya muzeeyi Kaddu mwava awo ekiteezi erinaanye Kasasiro awo kakati muganda waffe bamuyita Robert Kabuki nga mwannyina wa Diana Namuli mukyala Medard Sseggona yennyini kalina eyo ekubiddwa ebisaanike ebyo n'ekokutaka era tukedde muzeeyi akedde kunkubira muzeeyi Kaddu ng'ali mu maziga meerere ng'agamba abazzukulu be tamanyi mbeera gye balimu ne Mukama akyataasizza abasatu bawonyezeddwawo ne baddusibwa ewa Dr. Mugalu babajjanjabira akaseera kano okubawa first aid n'okulaba embeera endala bwe tugikwatako abalala ab'omu nnyumba babiri tebannalabikako bali bakyali trapped up mu rabbo mu bifunfugu ebyakalina eyeggulu bakyali wansi eyo babiri tebannaba kulabibwako waliwo n'omwami omulala era nayibaawo bamuyita Nasanayiri ndowooza yabeera Nathan naye Abaganda ne baliyita Nasanayiri naye ennyumba ye naye ng'ekubiddwa n'abalala katusabe bonna bataasibwewo naye tulinda okumanya kyonna ekigenze maaso nja kuba mbeegattako essaawa yonna nga puroguramu yaffe eno ewedde okulaba enteekateeka zonna bwe tuba nga tugenda mu maaso advance team yagenze tulabe okuyambako excavators gyeziri balabe nti be-excavatinga ebiyinjayinja ebyo okulaba abantu baffe oba bakyayinza okutaasibwa titunnamanya bameka bafudde naye kyenkugambye nti mu famire yaffe ya muzeeyi Kaddu abaana ba Kawuki Robert at least basatu bo basevingiddwa Kawuki yasangiddwa tali mu nnyumba gwe mukisa ogwo omulungi naye abaana be babaddemu kati katulinde tulabe ekiddako nga nzija ku nsonga yeeyo Medi Kiteezi ono Kiteezi yali wakumala myaka 5 gyokka nga gyalina okubeerawo okuva mu 1996 lwe yatandikawo ng'alina okumala emyaka 5 nga bwe tunoonya landfill weyina okubeera teyali wakubeerawo lubeerera era bwe tufulumya solid waste management ordinance yafuluma mu mwaka gw'2020 nga yekola ku kasasiro yenna mu kibuga Kampala ne baga nti tujja kuzimba landfill y'omulembe ng'eriko recycling plant n'amakampuni gano agayoola kasasiro gannabugabo n'amalala bonna bajja kuzimba landfill ezaabwe kyannaku kinnuma ne Ssekuluma yenna Medi n'okutuusa olwaleero Uganda teyina landfill gye bayita landfill mu lufuutifuuti eggwanga lyonna temuli mu landfill n'emu eyo gye tulina Ekiteezi si landfill bagiyita dump site waliwo enjawulo wakati wa dump site ne landfill landfill ebeerako ebintu bingi nnyo bye mukola kasasiro aba akyusibwa n'avaamu ebintu ebirala eby'omugaso wabeerayo leachate management plant treatment plant leachate byebyo ebizzize ebikenenuka mu kasasiro ebikulukuta abasayansi balaga nti byabulabe nnyo eri obutonde bw'ensi n'abantu bennyini kakati bw'otuukayo Medi singa nkulaga ekifaananyi kya leachate treatment plant yaffe ey'Ekiteezi
wateekeddwa okubeerayo webridge eno tumanye kasasiro ttaani mmeka ze tuyiwayo minzaani epima naye kati bateebereza kafuso bwe kaleeta ka erefu kaani bateebereza tetumanyi era mu kuteebereza okuliwo kigambibwa nti tufulumya ttaani 25,000 buli lunaku ez'akasasiro naye eziyoolebwako ne zigenda ekiteezi ziri 56 buli 100 almost a half just ebirala ne bisigalayo. Kakati njagala okumaliriza ku nsonga eno okulaga ekifaananyi obulabe bwe tulimu nti n'ekiteezi waayiika ku eka ozigambye ziri 36 yes zonna zajjula ne tugulayo eka endala 4 okwongereza ku 36 ziweraana ne zitulema okukulaakulanya gye ziri ezo zo zikyali njereere eka 4 naye nga nazo za bulabe tosobola kujjuzaawo awo. Kakati wano mu kujjula bano kye baakola ffe kye tuzeera tuwakanya kwe kuteekangayo ebimotoka n'abantu abasooti abagira abamusaasaanya kati nga ekimotoka kijja ne kimusaasaanya ne kiyiwako ettaka olwo olusozi ne lwambuka naye bwe bayiwayo omulala ekimotoka ne kijja ne kisaasaanya n'ayambuka. Ekimotoka ekyo kya mwami Lumala mwami Lumala Moses Nippon naye ekimotoka ekyo nakyo kyennyini kyafuuka ganyegenya yagamba nti alina ekipya kyatumya kikyajja kikyali eyo mu bondi yes naye nga okulabirira kiteezi buli mwaka kugendako obuwumbi 4 ani alabirira kiteezi 4 billion buli mwaka obuwumbi 4 okusaasaanya kasasiro oyo n'omuli wako ettaka ezo ozikiriza zikole ki tulwanako era twagamba gwakulira ekibuga n'ofulumya biliyoni 4 buli nnaku 3 sigwe mwezi exactly kati goziwaayo kola ki bagamba okusasulako Lumala okusaasaanya kasasiro lukwagakiriza sente zigende zikole ki ffe twagamba tuziyimirize owulira mu kanso twakiisadda nga tugamba kubanga twayisa polisi ettaka lyaffe waliwo ekazaavu eziri wano mu kikajjo Nateete zaatwalibwa ezo ne zibbibwa naye tugamba naye tugule ettaka eddala eddundu Bukasa waliyo gundi Nabugabo Bukasa waliyo gundi Limbo ngene Yerusaze nayo Bukasa nga gye baziika kakati ne eddundu eyofe gaya eddundu eriyo speciosa ne tugulayo eka 136 eka 136 kuyiwawo kasasiro kakati obuzibu bwe bujjira ne mwagula dumping site nga tugamba tuteekewo landfill kubanga nga bwolaba muwadda wano bwalwana nti abantu bagenda kufiira mu kiteezi era kati bafudde nekiwanuka naye n'asitula enkundi Kiwanuka Abdallah Wamukono North n'agamba temuleeta kasasiro eno okumujja ekiteezi muleete wano ate nga butuufu naffe ne tugamba ffe tugamba tetuteekayo dump site eka 136 dump site kutuuma ntuumu nkubuulira zino mountains sina hills zino ziri ekiteezi mountains of garbage ensozi ziri empanvu akulira ekibuga Kampala Road Mayor bawe essuubi abagenda kufa essuubi lyennaali bawadde lyakugamba twagula eka 136 ziri ekiteezi kakati obunafu we buli wulira we buli bompayo eddakiika emu pulaani yaffe polisi gye tulina ya Waste to Energy era gye nasomera council Waste to Energy kasasiro aveemu amasannyalaze twafuna abakugu nga basobola okutugiramu kasasiro oyo ng'asobola okuviiramu megawatts 6 kubanga kasasiro yaffe gwe tusinga yonna ali organic nga tusobola okufunamu amasannyalaze megawatts 6 kati bainvesita bano ne bagamba kale tusobola okukwatagana nammwe ne tuzimba plant ey'amasannyalaze naye okugateeka ku national grid tulina gaguza Electricity Regulatory Authority Uganda Electricity Distribution Company naye nga waliwo regulator Electricity Regulatory Authority naye nga Uganda Distribution Company Electricity Distribution Company nga yeyina okugagula umeme esobola okugasoloza gagendeko kakati bano abajja okuteeka mu ssente zaabwe ne bagaba bajja gatuguza ssente ekitono ennyo kye basobola okufunamu gundi ssente 11 ne tubagaininga nabo tugaba ssente 11 nnyingi ne bagamba kale tukoma ku ssente 8 ulira wano obuzibu bwava
mwami Museveni n'ayisa polisi n'agamba teri aguza gavumenti masannyalaze asukka sente 5 n'ateekawo siiringi sente 5 kati bano abakola ebikajja ekakira ne Lugazi ate bo nga bagagulira ku sente 8 gize batundira ku gavumenti sente 8 kati bano abagakola Kaluma abakola Ikaluma abakola Bwisimba bagatuguza sente 18 n'abalala sente 20 bajemera presidenti oba abimanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni naye kati ffe n'atugamba yagamba batyo kusooka yagamba tewali ateeka masannyalaze ku national grid ku line eyawamu etambuza eggwanga lyonna kusukka okuva ge batunda Kenya ne ge batunda Tanzania okusukka sente 5 y'omu n'agamba nti bano abakola ag'ekakira ne Lugazi agava mu bikajjo bo bagaguze bagatunde sente 8 gagende ku national grid ku line aba Isimba aba Kaluma bagateekako ku sente 18 n'abalala sente 2 naye ffe yagamba nti sente 5 naye ng'ate gano gatuyamba ojjawo kasasiro n'amasannyalaze ne gagenda ku national grid ofunamu amasannyalaze twagamba just sente 8 zokka singa adjustinga ne bagamba tubagenda kuteekako sente 8 media already oyo kasasiro singa avaamu amasannyalaze tulina resource ya maanyi nene nnyo fane kubina ebirala bye bawuza bino ebirala temuli nnyo makulu tujja kujja mu briquette amanda bikisimanye bijimusa ebyo nga tunabinoonyako ekikulu no ebyo bijimusa bya tusooke tubireke ekikulu masannyalaze kuva mu kasasiro ago kasasiro oyo masannyalaze ne tutuma wentumu mu kyasa kya 21 era mu Museveni n'alyoka ayogera omanyi megawatt senkaaga sente yomina masannyalaze mangi nnyo megawatt senkaaga okubanga gagenda ku national grid ab'ekiteezi mu kyafa okutuusa nga mwami Yoweri Kaguta Museveni okutuusa okutuusa nga bamugjeyo okutuusa nga batwegaseeko ne tumugjawo bayina kye bakoze okutuusa nga tujje mwami Yoweri Kaguta Museveni sirina nnyo suubiri tunafuna amasannyalaze ab'ekiteezi bakyafa okutuusa Lord Mayor olukiiko lwa authority nga basalidde amagezi inna lillahi kyanaku kiruma kimenya naye kyenja okugamba bwekiti zino bwo obumbi obuna atirisi obwo tugenda kufaafaagana n'abali mu kitongole buno obuna obugenda ku kasasiro obugenda ekiteezi n'ekirala kye tugenda okufaafaagana nakyo bano abantu bano abafiiriddwa abantu baabwe ekitegenda kubeera business as usual kisooka balina okubuliyirirwa of course omuntu taddawo naye balina okusasulwa toyenza Lord Mayor imankosozi $1 billion buli mwezi buli mwaka kujja kasasiro bwe mbulira ekisasulwa gundi olunaku ansonyiwe sijja mwogerako omusajja mukulu Lumala Lumala muleke ekimotoka kye ziba kisasula olunaku Lumala muleke netipa yamala mumanyi sente gye bagisasula Lumala muleke imankosozi buza kutuuliriza Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala rasulillah. Kusooka ndowooza kyannaku okuba nti tusobola okufa kutteeka kyokubira ati ajali yo ebeera ajali tusobola gitangira naye ate okwerinda kyetaagisa naddala okusinziira Lord Mayor kyannyonnyodde ku kiteezi kubanga Medi simanyi myaka gy'olina naye nze nagenda okutegeera ng'ekiteezi bayiwayo kasasiro nze ngenda okutegeera tunywa n'owakaliga owa Lord Mayor wabeera kasasiro yakolawo olusozi abaveteran ne bajja ne baluseeteeza twakula mu Kampala Lord Mayor kiwa ebisaaniiko ne bishiftinga because kiteezi aliumu over 30 years. Yes. 1996 those are 30 years almost. Nyakasa gavumenti buliddwa okuba kyekola ebisaaniiko ebyo kyakati ekyennaku kyekiri kyakugambye KCC negula ettaka ate politics ebyofuzi ne bagana okukozesa nga bwolaba
omuntu aŋŋaana okutema omuti gwange nengutunda nga nagusimbye ate ye n'atema ettooke oba n'agoba enti n'agiyita mu katale ng'ate tansasudde kaboni ki kubanga bw'ogaana omuntu natural forest oli free okuŋŋaana naye bwe mba nalimye emiti gyange ate n'oteekawo amateeka gano amazibuzibu kuyo oba olinga agamba nti buli yenna alima ekintu kye tumukugire okukikozesa so wewali obuzibu kuba bwe bagaana KCCA ng'ate atwalayo kasasiro okumutwalayo kati ate omulala ani maybe obuzibu obunene buli land use y'eggwanga lino ettaka lino tulikozesa tutya kiringa bwolaba entobazi zino entobazi nazo zirina obuzibu kuba osanga omusajja yagula ettaka lye mayiro emu mu mayiro eyo mulimu entobazi ebyalo n'ebyalo all through bw'ojjayo ekyapa kye eryo ttaka lye ne bwe bazze bamaapinga kyebayise entobazi ne balimuggyako ate oli n'agamba nti sigenda kumusasula naye yasasula n'agula ettaka lye sikujja kukumenya ojjukira waliwo wagwa ekalule wafuna accident kati abantu abali ekalule eri emitala tulina ettaka ekalule lisala wansi waliwo olutobazi nerigwa mu nkondo tulina ekyapa oyinza okuba olina kyapa nga kisoma nti yiika 2 kati bwe bajja nga bamaapinga entobazi nebagamba nti wano tewakyaliwawo olunaku lwoswa nga si wange twawukana n'omuntu ali mu kuyiwa ettaka mu Lake Victoria agaziye waali njawukana naye nze alina ettaka lyange nga mu ttaka lyange muyitamu omugga ate nga siyambiddwa kumpa obukugu mu land use yaki yalina ettaka buli lwolintwalako lifuuke public land ba gavumenti controlling walibadde ompa compensation naye olwokuba ettaka ligamba kya nti etteeka bakalikola amateeka bakagakola bwe baba bagakola baali badde ebyo babiteeka mu mind kyova olaba abagakola sometimes tebateekayo bwongo biki ebitambula nze ndi musiraamu amateeka g'obusiraamu gamu ku mateeka abantu gemusinga okutya naye amateeka g'obusiraamu tegalamula muntu nga tegatunudde mu kyetuyita obutonde bwe obuwanga bwe oba waali tabiya yes tosobola kulamuza etteeka ly'obusiraamu ku muntu nga yawasiza Uganda tosobola kumulamula kyekimu n'omuntu yawasiza Bungereza kubanga mu kuteekateeka empasa yaabwe yanjawulo waliwo ebibaamu embeera zaabwe ez'obuntu ze bawangaaliramu buli lwotabiteekamu osanga obuzibu yakuba ekifaananyi kimu omusiraamu wa Uganda omu yagenda n'abuuza n'aweereza ekibuuzo n'akiweereza e Buwarabu ng'abuuza ku bantu okubuuza bannaabwe nga bafukamidde ngaga nti ekikimenya ddiini naye bwali abuuza teyabuuza kufukamira yabuuza kuvunnama eyayanukula n'ayanukula nga ayanukula mukuki mu kuvunnama Katonda yeka yavunnamirwa kati kyali kireesewa n'ensasagge alikubira nti twetegereza ekibuuzo kati oli bwe abamu bennyini abaali baayanukula bwe baaba noga nti empisa yaffe eyawa neegamba nti omuntu okuba munne ekitiibwa nga mukulu babuuza nga bakoze eki bafukamidde ne balamula nga okufukamira kiryoke okuvunnama kyekitali okuvunnama n'okufukamira byanjawulo nnyo amavivi tegabera ku ttaka gonna amavivi okufukamira si kuvunnama amavivi tegavunnama ekyenki ekivunnama Allahu akbar ekyenki ekivunnama Katonda yeka yavunnamirwa n'abalala bonna sobola okubafukamirira nolwekyo kati yembeera kyannaku oli jjajjange Lukwago abaddayo nga bajjajjange nga be batuusibwako obuzibu bannamuli baanya bonna babe bazaala maama wange tubasaasiddeyo naye ng'ate
embeera gyayogerako esoboka era kibuuzo kyange kinene kibadde kibuuza kyekiyinza okutereza embeera anti ono alina obuyinza akugambya ebintu kanzije ku ekyo akwawulidde ebintu bibiri lukwago n'agamba nti tuyina kyetuyita dumping ne landfill tusuulawo busuuzi landfill tupreparingawo nga kasasiro bwe tumutwala agenda mu kinnya kati ekinnya ekyo ne kikolako nga tasobola kutuuza kubanga ono gwe tusobola obusuuzi era wa bulabe kuba takoma bukomi ku olusozi katono aproducinga carbon dioxide omulungi ku birime owakabi eby'abantu yes nolwekyo ebyo byali badde birowoozebwako kubanga for example singa bannyonnyola mulima mayuni ne banne abamukono north nti wano wetwogera tugenda kukola fiiru ne treatment yakasasiro ekoleki ebeewo tewali badde wale n'obuzibu buli luddawa bya bufuzi mulima mayina kyalimu byobufuzi si yekka n'okusaba bigambo bya road mayor byesaagala kuwakanya ku siteeti bw'abadde annyonnyola ku masanyalaze agasobola okukola ki okuvaamu n'abali mu national government kyebasalawo nabyo bya bufuzi kubanga gomanyi megawatts 6 zadayogera zimanyi only for zidamu omanyiko yatandikira zaali 5 only for zidamu zaali 54 tumuwangaddeko emyaka egyo gyonna 54 yes okutuusa kati ku bino ebipya ebiriwo kati ekyalemesa singa Lukwago si ye road mayor ye n'akakiiko nga bakulembedde kabano singa for example ani amuvuganya ku tiketi erindala Lagadi singa Lagadi ye yali road mayor najja n'ekiteeso kino baali kiganye kati ebyo byebibuuzo bibiri byetteeka okwanukula bw'obuuza nti kyetteeka okukolebwa twawule wakati w'enkola yaffe ey'eggwanga nekyetwagaliza eggwanga lino n'ebyobufuzi byetambulamu w'eggwanga national issues ne development awamu ne politics abantu bangi emirimu gyabwe gitaataaganye ne gitawaana lwa byabufuzi nga omuntu agamba ani agukola nti Imam Kasozi alowooza atya kati ekireeta ekyo corruption gye tugamba era bwempulira nga bekikwajoobero nadde mweralikivu jakuba ekifaananyi mukyokka ekyo ono kyabadde ayogerako buli ake babadde bapromotinga abalamuzi mu kooti eri enene omulamuzi omu ne bamutaddeko ekiyinja naye bwokebera kese za handlinze negundi ali waggulu nnyo ali mu 3 aba-15 ab'ebiri babawadde ye ne batamuwa naye nti lwa musango guno ogujuza ogubadde ejjinja Supreme Council okiwulidde ekyo ne kinzizaayo olaba ennaku zino waliwo okugugulana waliwo okugugulana abantu babuuza Professor Kakumba ekyamuganye okumulweniwingisa gundi ye ngate appraisal ye kumpi ku bastaff bonna teryagirina kiki Kakumba yes kyekiddayo ebibuuzo kati ebyo nze classmate wange bano ba 96 nze nga maze emyaka 11 nga nvudde Makerere otegedde ba 96 bano generation z'abano nzimeza 96 nga ntera okubeera imaamu waabwe Makerere muziki muyimba si mumuyembe muziki nolwekyo waliwo obuzibu bunene mu bintu bino engeri gyetubirabamu abantu bakyafa mbawaddeyo ekyo byebibuuzo ebijja byebibuuzo ebijja nti Mpindi mu house mwatuula bamwagaza senior 6 tebanajogera mujogerako ate
omwana agenda okusoma omuntu agala okusomesa omwana avudde eka nga tanayiga kwogera ayimba ate bagamba nti baataabe na degree. These are issues we need to look at. kaziko ekyo ensonga erima tusobola okulaba sebo nasala omwagaza degree abalungi abatewuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi nange njagala kutuusa okusaasira kwange eri abantu baffe ab'ekiteezi kasasiro gwe yabutukidde. Naye kyennaku simanyi oba Lord Mayor akyogeddeko nti kanso ya Lord Mayor imagagako eri nga nkyalina eyo okyali mu kanso wali mu kansala twasalawo bagula ekifo eyo saidi zeyo badundu oba Ekyo kyonna akyogedde Dundu kati buli omunyagana atera akyawuza tusasira abantu baffe batufuddeko nekyampiza Lord Mayor mangu ye gavunanyizibwa naye olidde lwadamu nga mukibirige nti ono Lord Mayor we Kampala nserekuba weddingi nze okwenyamira kwange kinkoze bubi tawulidde ku issu y'amasanyalaze mbiwulidde era ngenda kuddamu wano kukaluge nze ensonga yange nkulu ennuma wekuba nti ekintu kino kiyimbiddwa ebbanga ddene ng'oli mu kanso mwaka kyo nga ndi mu kanso 2011 nimukyogera gyemyaka emeka kati myaka 16 bagigula 2024 2019 ati bakita mu kanso wenali Lukwago yali era yali netuyimba kasasiro oyo ave mu kiteezi agende eri entuumu netuuka eri kigambibwa Medi nti ennyumba eziziikiddwa ziyinza okuwera ennyumba 5 olwaleero olunaku lwa 6 abaana bali waka tebagenze ku ssomero ekintu kituuse ku makya nga bantu bakyebase kwegamba ekibaddewo ebbanga nga kiyimbirirwa okubanga tekikolebwa ate nga njijukira buli mwaka waliwo ssente mpitirivu nno eziteekwa okumanaginga awo mu kiteezi essente ezisobola okutereeza eddundu ne bateekawo ekintu ekyobuvunaanyizibwa kumpi 4 ezo biliyoni kumpi 4 okuva kati meje emyaka beekugambye paka kati zisobola okukola ekifo ekirungi ennyo nebeera dumping buli mwaka KCC etekako biliyoni 4 zetu questioning buli mwaka anti ze ngamba tuogate biliyoni ezenya zikola ekintu ekyamaanyi nezikola n'amasanyalaze Lord Mayor gagamba megawatts enkaga mu 4 netujjamu n'ebigimusa abantu bakatonda tubataasi tutya mwesuulu bakole batya ne simanyi nakumanya obanga waliwo wembadde kati nakuga betwala eyiwayo waliwo wembadde njija nempulira omuntu n'agamba awo nti nabo gwabasinga ekyabatwala eyo mu kiteezi kiki kakati kasasiro yagenda okujjayo ng'abantu gyebali kati ngamba balina endowooza eyo kasasiro yagenda okujja ng'abantu gyebali kasasiro n'abalumba kasasiro ne tugaana okumumanaginga nti ekifo kijjudde tekikyasaana kubeeramu ne bagula ekifo ekirala okuva we bakigula Medi myaka na myaka tewali kye bateekayo kakati abamu nno abasigadde egundi yetannaboodukira no batandisa okusombayo ebintu byabwe kubanga essaawa yonna nerikiyiika kakati simanyi kigenda kudda Parliament mugenda kukola mutya sijanaga nti Parliament yo katusooke tunoonye ani agaanye okuteeka ebintu ebyo mu nkola webali nnyo njagala kyemutandikirako kankiddemu wano teyakyogeddeko mwami Museveni yakizzemu ne babadde akomissioninga amasanyalaze ge West Nile kuba West Nile bagiconnectinze ku national grid lukyalubanga lwa Mindi emyaka n'ebisiibo badde nga tulina amasanyalaze naye bwe yabadde wali namutunuulidde bwenti ku TV ng'agamba ye polisi ye tejja kukyuka amasanyalaze ga siringi 5 buli unit okuziguza okugaguza gavumenti naye yennyini ne yeekuba endubu n'alaga ag'eisimba n'alaga ag'egindi nga gali ku 18 n'abiri
kyetwebuuza sente fenno twagamba atukiriza abakakira gye bagakolera abakakira nkugambye bagatunda sente 8 n'abeerugazi bagatunda sente 8 kati nze obugagga bungi obuli mu kasasiro oyo Medi mugenda mu nsi ezaakula tosobola nakulaba ebyo naye wano ewaffe abantu babeeraawo ekirungi ekibiina kifuga sagala kugamba bubi abantu yamanyi Mamu Kasozi ogenda n'olowooza ti obuzibu bwa Uganda buli ku bannabyabufuzi naye ate mune bunene nnyo mu batekiniko era ndi omu ku babaka abagenda okusimbira okuwagira ne so kuwagira abakozi ba gavumenti bonna babeere ku contract kubanga tufunye obuzibu omuntu wabeera mu ofiisi not permanent and pensionable ali awo yeewuba bwewubi talina kyakola ebizibu bino ne balemererwa abantu okufulaanira ebitundu palamenti ya contract ate emyaka 5 egiggwako ng'ogenda mu bantu kyamutawalanyo njekola amaanyi nnyo abantu baffe tukomoka bwe batyo mu nsonga yakasasi kyenja okukkiriza ne Lukwago nti ensi yonna ekimanyi nti Kiteezi ali due for decommissioning mu Luganda nti Kiteezi alina okugalwawo buli omu akimanyi Mpindi agamba nti bweyabeerera mu kanso baali basalawo myaka 16 giyise ne Lukwago wano atugambye nti ayina polisi ze empandiike bwerejjamu n'awandiika akatabo ke kajjudde wadde ne kopi kopi eno Medi kopi eno kanjuwono taddangamu okwekwasa Lukwago ebyo byenteekateeka byenteeka ku mmeeza wali nti tukole kino nekino ebiri mu buwandiike kasasiro muwadde kopi namba bamutwale neyanziza bamutwale bagalewo Kiteezi naye bamutwalewa Eddungu bamutwale Eddungu mu ttaka lye baagula eka 136 Eddungu 136 ekyo kyalo kiramba takaddeni yikemu agambe mayo kamoyo information one nga tetunagula Ddungu twalina eka 7 wano mu kikajjo 7 abatuuze ne libeerawo nga tikuli aliko kati abatuuze ne balyegabanyiza ne KCCA abalijjamu ne baligabana ne balitunda tujje tulyogera kati ne Ddungu nga ne bulago bunsaakadde nze eddoboozi lyange lyalinga bweriti ng'obulago ng'ebikyabineereze Medi laba enkanyanya mu bulago wano ze nfunye nga ndajja na wano mu kitongole ekya KCCA wano ne batuuka noga ntulwanyisa nkulaakulana kakati byebyo ekibuuzo tetwebuuza ani afuga Kampala Lukwago ono meya wa Jinja wa Masaka kyekigenda mu maaso tukabiraatubuzabuza amufuga ne mukamawo Lukwago amufuga ne mukamawo they are sleeping on the job they are sleeping ne mukamawo ate mukamawo yajja ku Lukwago obuyinza senda amuwaako buwi oli yamugamba musajja wa bijegere owekijegere n'oli batwala Kampala batusiza ku kino kakati kino owebijegere tekijja tekyetaaga na kirango kirala wano ku CBS tekyetaaga na kirango kirala tetujja kulinda bantu okufa 10 enkeera enkuba egenda tandika kutonya era bigwe omwezi ogujja era bigwe mu Kampala olwedde tulina ekizibu motoka bwe ziba zitambula ziva e Kampala zigenda Kiteezi obulabe bwokka bwe zikola kati mu binnya mu nfuufu abaawo bonna balwadde abali ku luguudo lw'Emperere ate olondo atooka kyakatwalawa oba Kiteezi yajjula mu kisirikka ekyo Kasozi akaserengeta n'ennaku zino mu wiki singa 3 emyezi nga 3 emabega baagana otujjako kasasiro mu Kampala wa nga Kiteezi akoze eki babaganye temuyiwaayo
Kyekino okukolebwa kibiri kyembasaba webijegere era mulekerawo okwekwasa President Museveni mumuwe ebigambo bingi naye kino ekyakaluma ekyemujemu unity cost yakaluma eri 4.67 gyegenda okugula amasanyalaze 4.76 asobola 18 megawati 6 gyetuzimbidde ku biliyoni dola kumpi emu ne miliyoni mububbi bwa gavumenti yammwe ssebo egenda tuwa amasanyalaze sokoleke amafuta amasanyalaze getugenda okufuna akaluma gali very cheap kuba ga amazzi tegenda kyamaanyi gyegatwalako ga 4.76 neyisimba eri mu region eyo nebwetugenda tuyinza ogenda kuvugula tutegeera unity cost kakati bano abaagala okujja okugakola bo be balina okuyiiya ate tetulina omu temukwata omu mumukole ekiranga ekigamba twagala omuntu anaakola amasanyalaze ng'agajja mu kasasiro ne bwanaalanga netugamba nti 8 sebo ne bwanaalanga tetwagala omu mumulange between 5 and 8 uliriza bwe nkuleetera lisiti y'abantu betulina abaagala okukola amasanyalaze awo nze personal benjogeddeko bonna bebweru nga Uganda asobola tewali asobola kukola atukirize nti banava bweru mulange mangu nyo naye kisookera ddala mutandike okuyiwa kasasiro eddungu mu eka zammwe kuba tetujja kubeera abantu baffe nga tugamba nti mukasaani ono mukasa muli mamayuni ona aze juzi muli mamayuni atulemesa otwala kasasiro mu ploti kesisi ekiwanuka ayogere ebirala emboozi anyumye endala nnyo 16 oba ayagala zizimbako kirala atubuulire naye ezo za kesisi kyenzikiriziganya nekiwanuka teri kuteekayo wali dampsite okuyiwa obuyiyi no ekyo kikyamu kituteeke ekiteeze walalayo landifiiru gyogambye landifiiru ejako bulungi nnyo ng'ebintu biziikibwa nga bisootingibwa ate nga bikolebwamu amasanyalaze mugandi batandika otwalayo kuba kitutwalidde emyaka kumpi 30 okujuza eka 3 mu mmeka ez'ekiteezi 36 tuli mu 16 ziri awo zitudde so nze ndowooza nti tetuddayo kaaba abantu baffe tubawonye ate oluguudo olugenda eddundu lwa koolaasi mulungiko lwakuba kati ate balemeddwe okuziba ku binnya ebirimu bamaze emyaka 5 era baziba binnya so nze ndowooza nti tujja kuyambibwa nnyo tulekerawo emyaka 15 egisooka gajjagula ziri sente zenyina okwaguza ayogedde 179.5 shillings per unit bodda mu kugabizaamu kuzo zezibera 18 ze 17.9 ati kino wano bano Isimba hydropower plants generation tariff during the first 15 years will be shillings 150 shillings .2 kati ziri fotoyogerako ono foza ayogerako ati zezo kati bwegabizaamu nze bwezida mu sente zezifuuka ziri zagambye 18 kati bwewanayita emyaka 15 lwezigenda okugenda ku 4 there's 3.6 after the 15 years zijja kujja after 15 years tibenze zikuguza funa awereka kuguza taliyo taliyo kutunda amasanyalaze kisoboka era gavumenti kwegenda ezigula era nabana ababujagaali abaali batuleega nga bakola ddaamu yaabwe nabo gavumenti eri muteesakyekigana eyaffe agaffe wano okugenda ku 8 zokka nga kakira eri ku 8 lwaki agaffe tegagenda naffe ku 8 kati muleete aba 8 tubalabe webali kyakugambye mbalinamu ofiisi ewange
bino byanfuzi bogerako oli lawyer ono economist oli lawyer ono economist bonna bategera bulungi ono lawyer ono economist ono wabyanfuna nendo zowulira ebiriwo byanfuzi banna eddakiika zizino ziri mwenda ezolwa essaawa 5 ensonga tumaze twatuli tusasira tufuddeko ekyo tukimaze ng'abantu abafa abava mu Buganda enkola yakusasira ku bantu baffe ababa tugenzeeko mbeera efaanana otematema amagezi okulaba nti banno bagumya mu mbeera eno ensonga eriwo endala Lord Mayor Honorable Mpindi Omar Kiriri Ssebunya Imam Idi Kasozi ensonga zibaddewo era zibadde nga bbiri eziriwo waliwo ensonga ya okutambuza parliament kyebayise regional sittings twagala nnyo okumanya tukifunamu tufiirwaki egenda kubeera mu kisaawe naye afuna ntya okusobola okuba newekabungu wali ku muzikiti waabwe ayinza okuteekawo n'abayita baba mu miyembe naffe tulina ekisaawe masuuliita nange nembayita neŋamba bagenda Kaunda stadium naye tetumanyi Marcus gwagobera ebyobufuzi simanyi kitegeeza ensonga endala ebaddewo ebadde yabyanjigiriza ensonga mwami tuli ensonga endala leero tumanyi ey'okutambuza parliament ensonga endala eriwo yateeka erijja lyewese national teachers bill mubaagali abasomesa bannasale babeere ne diguli naye nga mpindi okubeera mpaka parliament ne president okubeera president olina kubanga olina certificate ya senior 6 oba wayita oba tewayita kati embeera eyo mwenga abagobera ebyobufuzi endala ensonga eriwo Marcus wategedde nti lukwabadde bagala kuwamba gavumenti lukwago badde bagala kuwamba gavumenti eya Uganda babegasira n'abalanakaisirairi abanakairaka kati batavudde ne bagamba buli kansala aleeteyo abantu 5 bawambe Kampala nga bagala kuwamba gavumenti era lukwago nabantu babakutte tonabimanya kati ekyamugisano gwe nga tolajja mumawulire ngena kusookamu ekituufu kati amawulire nze kino ekiri mu kimyufu kyesiza okutunulira ennyo ekituufu onani kituufu and ebyo byonna preparation for 2026 tulina okukola ebyo kubanga ffe ng'abamawulire bwolaba sitori nga tebuliko awandiisi ripoota taliiko bano bafulumisa sitori ninga nti ani awandiise ono nyinza okukola nga taliiko balise team of investigators ebatunulidde kino okwago badde bagenda kujja ku gavumenti nga baadde bagala kukola bubi kanzije essaawa 5 zokumakyaga leero ensonga mugambi waliwo ey'abasomesa national yazze namu ensonga ya parliament okutuuga okubanga ejjayo mu bantu gye muli ensonga endala yiino bagamba FDC ziri bbiri kati Katonga ubona agamba Ssemuju agamba nti wano bagambye badde mawulire gonna mwaga nti bano the intelligence of NRM is weak. We should overthrow the government of NRM before 2026. Abava wano bagamba nti bano bakwatidde Kenya bali mu training mwalimu ab'Iraq mwalimu ababanyi abandi bakansala bonna babenga the planners of the protest seem to have been reading from some script as the youth who is in the staged protests in Kenya. You know, bakopera eddala ebyali Kenya lukwago naye olime songa eno gwosi ng'ogimanya kiki kijja gavumenti ya Uganda ekyuka mu bita mu kalulu kati abantu bwe baba gwe gapata president ekisooka ekya New Vision kyenyinza okwogera interest yaabwe
ndowooza bayagadde okwezengula okutunda amawulire kyekisookerwako. Of course kirimu nekya state naye mukulu Doni Wanyama wiiki eno yayisiza ekiwandiiko mu mawulire ge ng'akiwa ba shareholders ng'abagamba nti mu meeting eddako gye bagenda okudikiraringa balance sheet eya New Vision bagenda kuleeta losses nti New Vision tekyakola magoba, sales zaabwa. Ekyo si kyogera byanjwanjwa, ye nyini Doni Wanyama yataddeko omukono gwe n'akiteekako. Kati balina okufuna strategy ebazzengula ekireeta ne processing okwebala nnyo. Ekyokubiri, amawulire agaze gafuluma ennaku zino agamonita ozze ogalaba nga monita etaddewo olutalo yo lweraga nti erulimu olw'okulwanyisa obulyako obuli mu ggwanga. Monita aba intelligence we bavuddeyo ne bagaa nti monita erina olukola okusuula gavumenti. Waliwo monita ne headline gye yakubijjojjuuzibwa negamba Museveni ow'ekinana mu mukaaga ne Museveni ow'olwaleero nga mutwe n'ennaku zina abali ku protesting baleeta kakati intelligence bano ne bagamba nti monita eno monita mbwerina abagiteekamu ensimbi n'olutalo luno lwalimu abaluteekamu ensimbi. Okusooka bayagala nnyo kiteeka nnyo ku bisiyaga era baze bawulira bannyo bagamba nti bino ebintu babisiyaga bwe babiteekamu n'olutalo olw'okulwanyisa Anita Amongo, Anita Maskirizain, biki abo abasibi b'ebisiyaga n'Anita Amongo nga kyeyeekwasa. Kati bagenza okulaba ekyo tekikola kubanga abazungu tojja bagamba nti bano balwanyisa bisiyaga kyekibalwanyisa. Anita Amongo bamuteekako nnatti obutagenda Bulaaya n'abanne bangi n'abalala bangi ne bajja ne babateekako nnatti. Kakati bano kye baasezeemu agezi kwe kuvaayo ne kino ekijja okukwata ku western world ku bazungu kubanga abazungu tebawagira bintu. Kati baasalawo nga gavumenti z'abazungu tebajja kuwagira bikolwa bya mundu bya kusuula gavumenti na mundu. Era baagaana okurecognizinga gavumenti yonna mu West Africa. Omanyi West Africa ebaddemu kuuzi nyingi nnyo. Ezo zonna ezize zibeera Mali, Gaboni, Ania, Burkina Faso, Ludawa, West Africa nyingi. Basooka kukigaana ku Munangagwa yadde abazungu baali balwanyisa nnyo Mugabe ne basooka bagaana ekya Munangagwa. Era bano ne bakiyiga ne bagaa nti abazungu kati bagambe nti bano balina lukwe lwa kusuula gavumenti nga bayita mulyanyi. Baddemu bagambe nti abazungu mulaba abantu bemuwagira abawagirwa ne Daily Monitor abawagirwa ne bano simanya civil society nabana ab'ebyobufuzi obalaba ebyo balimu. Kati bwe twatuuse ku baffe abagenze egindi yeeyo choreographer eryawo ekisuumu ye choreographer eryawo basooka bwe babakwata bagamba nti bano balowoozesebwa nti bazze mu bikolwa bya kusuula gavumenti. Kusuula kwetaba mu kusuula Kenya kusuula gavumenti ye Kenya ne babiteekamu ab'e Kenya nti bagenze eri kuyambako bajenizi okusuula gavumenti ye Kenya. Kakati ne byebakalira ku maaso aba Kenya basooka ne babyetabamu ne babivaamu. Bwe twogera ne gavana Nyanga Nyong'o ow'Ekisumu naga ffe byo tetubirimu. Regional Police Commander atwala Nyanza Kisumu weegwa bamuyita Tito n'agamba naffe ebikwekweto kakati bano babakkirizisa because enkolagana ya Ruto ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kabaga atwerwaneko ekuga nti abantu baffe kaba bateekeko emisango kati ejja terrorism. General Chweti bw'abaleeta wano Kololo nga bamaze okubajjayo n'abapaledi nga we Kololo mwabalaba obutambi bw'abakozesa nga bagamba bano babadde bagenze ku traininga mu bikolwa bya terrorism. Era ne babatwala ennakawo babagulako musango gwa terrorism nti baali bagenze ku traininga mu terrorism. Kakati bano bavuddeyo na birala nti simanya bagamba nti government intelligence ya government eri very weak, therefore we should overthrow them before 2026. Nti bazuddeyo n'obupapula nga buli eyo babadde Kisumu mu lumu zaabwe ne bagamba nti olaba babadde bagamba nti bino byetuli wano si normal politics wano byakufana kuwona, it's a matter of life and death. N'abantu bamwe balelatives mbagamba nti tuli wano kakati baba plantinzeeko ebintu okwogera kakati bye bikolwa ebyo ebigenda okubeeramu unatuludde medi
n'abatulaba wano nga bakutte no omukuumi wa Bobi Wine akirewo Kivumbi ne bamutwala mu General Court Martial, ne bamuteekako ebintu ebinene eyo gye bakyala abaana abalala bamacheti n'abalala kakati amakomera gonna gakubyeko gaki courts bazigamba nti tomalaga wa bail tomalaga kola bino abefudisi bagende Kenya abefudisi 35 bagende Kenya ku training eyaffe eya bulijjo ey'ebyobufuzi kubanga medi tuli mu nteekateeka ku training ey'ebyobufuzi abefudisi bagende Kenya ekyo nkikakasa era nga tukitaddeko n'omukono nti bagende nga bagenze ku training Kisumu ate Kisumu waliyo training gundi waliyo training ya terrorists medical kubuza omuntu agenda mu terrorism ngogende Kisumu Kenya nga gundi akolagana nga doloza tuli babisi okutuuka awo omuntu nga akolagana ruta akolagana bulungi nnyo ne Museveni ngosobola gende Rwanda kati no trainingirayo kunkolagana njebaza osinga luli kaluma katuna ibode kyali nzigale ogamba nti kale naye kati oyinza ogenda nga muhozi tafa kigali tekisoboka kakati kyenjagadde okulaga nti bino bye bagamba baagala kunafuya buli omu yenna naddala babadde bataddewo eryanyu ku gavumenti ya Museveni ku buli ake bino byonna nje njagala bizingira wamu medi mu political science waliyo kye bayita red herring oyo politics bamukozesa nnyo in fact abakkiriza mu Machiavelli bakozesa nnyo politics oyo oba ba fascists abakkiriza mu Mussolini abo bakozesa nnyo politics oyo okuteekawo ki debate kibawugule kibajje ku mulamwa katuli mu nteekateeka za kutandika kibiina nteekateeka za kutandikawo ekisinde kyaffe ekijja kubanga medi bw'otuuka Katonga embuto zivuga enteekateeka ebbugumu ly'amaanyi twetegekera olukiiko tabamiruka olunene olw'amaanyi ng'ennaku z'omwezi 19 olwaleero ziri 10 ennaku ebulayo 9 ebula ennaku 8 ye wiiki egi emu tutuuze olutulagagadde Katonga kakati bano Katonga mediraba Katonga ne kitebe kya Eso tuli baneiba bwe tuti Eso mwe efesinze mu Katonga kati tebagala nteekateeka kitebe kyaffe wekiri kyaddondo wali weerisiwe wamu kakati abantu baffe ne babajwetekako ebisango bifuza era enkola bannange bannayuganda bagyegendereze eno teri ku FDC yokka teri ku NUP yekka na buli omu ayagala enkyukakyuka ez'omuggundu bino ebisangosango bigenda kubanga bibateekebwako buli omu ekyo temukyeyibaala bino ebintu bigenda kubateekebwako bangi nnyo ekintu kye batadde ku Bakatonga ffe tukiwangaaliddemu fabasiramu tukiwangaaliddemu obuzibu ekyo twakyogera eri eddala kigamba abantu nga nawano nga wendi nti bwolekanga omuntu n'akola ensobi neeyitamu nemutunula butunuzi kubanga tekwata kuggwe Imam Kasozi bw'amala kiri adda kuggwe medi mu programu yo yakkiriza obagaana ne palamenti eno Asad omujjukira n'ente 3 kati kyetuliko Asadu empologoma n'ente 3 kyetuliko olwaleero kakati abantu balo era kati waliwo for example era abalowooza nti olw'okuba babawo cooperative babayo ekifo kimu gavumenti oba 2 nti bali ne Asadu ebwe balowooza ngoberera nnyo n'owulira kati onagamba nti ebyo byonna bukodyo obuddira buli muntu baku isolating lwe bagenda okutuukako ngeno teri akukubira nduulu abantu abangi si basoose okugenda e Kenya mu 2022 nagenda e Kenya
ngwaliyo olukungana lwaliwo Nuupu naye abantu ab'e Kenya human rights bwe naga okutuuka eri n'ensangayo abantu ba Nuupu abasukka mu 500 mu gundi ze twalimu ezo ze nalaba era bwezaggwa abamu ne badda eno abalala ne beeyongerayo Mombasa. Kati ekyokubiri political party eri registered teri kigaana kutuuza abantu baayo wonna weeyagala bw'eba erina obusobozi oba okufuna emikwano kasita emikwano egyo kubanga Kenya tetumanyiiyo terrorist group nti baali bagenze ki era mmanyiiyo kuba mmanyiiyo for example nze mmanyiiyo ne pati endala yakava Kenya abavubuka baayo bakava Kenya ne basisinkana ne opposition party zaawa eziri Kenya bamala ennaku 3 mu training balabe ebintu nga bwe bitambula ate kiri health by the way fa abantu abaganda tuli mu East African community ng'ate tunoonya kugamba tunoonya union okukkiriza abantu political institutions ezeggwanga erimu okugenda mu ggwanga eddala bakole kye bayita benchmarking tulabe tujja kukola tutya singa tuba tugenza okutuuka ku unity gye twogerako tujja kwanguyirwa tutya ne bwe tunaasigala nga buli omu akola keewaabwe ng'oli byakugambye nalabye omusajja yadde ayogera yadde avuganya ebirowoozo bya Gasumba ne banne kwavandimu n'Abanyarwanda naga nze ndi Munyarwanda kangendewa naye bwe yatuuka n'alagayo passport ye ya Uganda bamubuuza yatuula ku boda essaawa 7 namba bakyakubira essimu ani bw'ogenda okulaba e Rwanda era namulabyeko ku social media yeekaliisa nnyo ng'avumirira bali kye bakoze naga mwagala tukola ki n'aleetamu ne yabadde Tanzania kati aka kakodyo ka gavumenti ya President Museveni ku bantu beeralikira nga bafuuse organized obanga eraba nti balimu omuzinzi era bingi ebitambula wano bino byolaba tulimo okuvumagana abantu bali Katikkiro bamulabanga atali Katikkiro bamuyisaamu ki amaaso deliberate game plan nyini game mulala bano aboogera boogeza butamanya bwojjano olwoba wabulako gwe badde wayo gwe nalaba oyo nga nyina kyenayogera ebikwalagana ku ekyo tamanyi na gye nakyogerera nayoga nakyogera nabano wesaali kwakola olunaku saaliwo olina ngaamwanuke neŋŋaanedda ate okwonoona ebiseera byange kubanga omuntu atategedde nti abadde ntudde Mawanga naddira ebigambo bye nayogedde mu muzikiti gw'e Mawanga n'abitwala n'abiteeka mu muzikiti gw'oddi Kampala kati mpe mwanukulako ki mba nze kennyini nkoze ki kati awo wali obuzibu obunene nti kyova olaba every other time bwabaawo akantu bwe kati naddanga bikwata basiraamu baleeta ADF n'abantu bangi babamatiza nti ADF kibi nnyo 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 n'abantu abagirimu babi nnyo 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 okusinga mwabali eruwero gwe Medi kubanga bye bakola bali nammwe bye mwali mukola naye mwe mulagala kulowooza nti mwe muli civilized and civil okusinga abalala obulwadde obunene obuliwo era kati nyina bambikojja nyina kojja wange kati awulira byo n'atidde aga nti mutamanyi ebyo bayogedde kyaki kojja mundeke bino tubyogereko eggwanga lino bwe taliyambe ne tuva mu nkola eyo ekivandula efaanana bwetyo ewaayiriza abantu nga bagenderedde ne bakozesa olupapula lw'eggwanga olwakubi omutwe ogwo olwa New Vision ne bawandiika ekigambo ekyo kyempitwala nti kyabujega nze imaamu kyabujega kyobalamu abatamanyi nbeesiimisa kati ebyo byonna 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 mulabanga biri nnomu ekiwulidde kyenvudde kinakugambye wali nti omulamuzi eyawangula n'engule mu kusala emisango obulungi nga banne bamuwadde bwe babadde bawa abantu ebbaluwa ye teyazize lwa musango lwaki agala eryokedde nga tusoose kwogera bino ebigambo ekitegedde kati fe abalaba fe abatunula mu kisenge ekyo nitulaba ebiri eri kati bombuuza ebiri eri mu kisenge kyerinja ndikugamba kati byenjogerako bino ebiri eri mu kisenge yadde awaliwo opeeki ekiwulidde kyetufatugaa nedda tetusobola kuleka mbeera kutambula bweti ndira lipooti eno aba intelligence baleese ngambe nti si ntuufu
muyinza okubaamu ebimu bye bongeddemu naffe teryagamba nti ntuufu oba si ntuufu ate leero okukkiriza nti 10 bw'otunuulira ebirimu ebimu oyinza okwesanga ebimu bituufu ebimu si bituufu. Mbadde ngamba bannange wano tubeeredde mu Bulango nti statement waliwo wano ze bakootinga wano nga bulijjo Kano Besigye azoogera lunywe eno gavumenti si amaanyi tusobola ogijjako era ebyo ebyobululu bye mulimu tebikola tulina okusala amagezi okwerwanako Besigye nawe obadde obiwulira wamawulire takyogedde gumu takyegedde ebiri sesatu sekumi mateeka kikkirizibwa siganye naye ekimu ku bisibye President Museveni mu buyinza Medi emyaka gino gyonna ye talina kintu kyazanyisa. Omuntu waayogera ekigambo akigenda munda n'amanya ono ayogedde kino lwaki. Gavumenti eno buli mu financial ya ssebo eteeka ssente ezo ssente z'owulira ze baga classified expenditure esente zigenda zikuuma ggwanga. Kakati mu kukuuma eggwanga intelligence eno egenda mu ssente nnyingi nnyo. Kakati webeera esse report era ne bagibbiramu nnyingi nnyo webeera esse report eno oba neokubbiramu kale oba babbiramu simanyi si byakale ne babbiramu nnyo eyo bwobwino sibwo obujulizi sibwina naye point gyengerezaako okugamba nti gavumenti eteeka ssente nnyingi nnyo mu intelligence era kuketta okwo kuvaayo ne report. Kakati nze atali mukesi atali mukugumu ebyo sobola jjo kuba mu bituli naye kyenkugambye ekikyokubamu ebituli kikyo bonna bali tebakuba mu bituli babuulira kiki ekiru kyova nayise ono kwago kuzire kwago kino kyammugwe party president ye bino biki anti party president akugambye Besigye agamba bulijjo temuyinza kujja gavumenti eno na kalulu tubigate ku kino kintu kimwogerewa mu kitabo kyammwe. Party president akugambye nti ebyo bya bufuzi abirimu saagala kumpanda bigambo mukama kyeŋŋambye kirimu ekiti ebyokukozesa emmundu okusuula gavumenti si bituufu tetubiriimu naye ebyokukozesa amakuba amalala agakkirizibwa mu mateeka okugyawo gavumenti eno ddala ng'erimu atika eyokusatu okugwe mulama kwe tuyimiridde ekatonga ebyokujja gavumenti ebyemmundu tetubiriimu naye ebyokujjako gavumenti nga tetuyise mu kalulu tubirimu nga tusinziira mu atiko eyokusatu eya ssemateeka wa buli munnayuganda eddembe actually muteekako obuvunaanyizibwa okukola kyonna kyabasobodde singa ssemateeka w'eggwanga amenyeddwa. Kyo kyennyini kyebadde ngamba nti kakati omala okuwuliriza ebigambo ebyo Lordmayor byakugamba kati eno gundi ate kati lulimbadde ngamba nti oba mulimu ebikyamu oba kati nzikiriziganya ne intelligence eno kubanga omukulu abadde ayogera ebyo pate president ng'ogyeko ekyemmundu ebirala byonna tukkiriziganya nabyo tulina okugijjamu bw'ofuutuka n'ogamba nga tetuyise mu kalulu econstitution etugamba obukulembeze bujja kukyusibwanga nga buyise mu kalulu eyokusatu neggamba kakati akugambye nti nga tetuyise eki bw'otayita mu kalulu omanye ekibeerawo. Kakati bw'ojja n'ogatta ekyo n'okiyunga ku bino ebya intelligence n'ojja n'obireeta n'okasuka kambuuza empindi abakenya beekalakaasa bagamba lutalizayininge singa bakkiriza kati ab'e Bangladesh kye bakoze Bangladesh beekalakasizza president prime minister analizayininga naddukire India ekikusanyusa nnyo kakati singa wano tuba tumenye kubanga kati ebyobululu tebikyasoboka kujjawo Museveni ekyo tukkirize ne 2026 tewali kalulu kayinza kujjawo Museveni ne mutabani we Muhoozi tekisoboka ekyo si kirumamu. naye kyembuuza singa abantu basitukiramu nga abasuubuzi bano bebagoba mu nema bano batica bano bamedic bebaganye okupostinga baani bonna ne bagamba nti tukoye gavumenti tugikoye bano tukoye emisolo tukoye bino ne bagamba nti kakati gavumenti egende mwami Museveni n'alizayininga baba bamenye etteeka ki. Nze Medi njogera ku lipooti eno eya intelligence mu lipooti muno wengisomye okuva wetandikira paka weesemba siwuliddeemu kigamba nti eriyo abakutte emmundu abagenze mu nsiko era eyogera kukujjako ki gavumenti oba bagijjeko nga Lord Mayor waayogera naye ne bano abali mu buyinza tebasobola kukkiriza ekyo
Semunya yuli kakati tulina ebitongole bibiri ate president omulidde ate kagwake gutonye yagambe kagwake ketonye oba 20 tanatuuka obanga ayiseeko ne batwalugenze mu kulonda bo balina omulamwa gwabwe omukulu kujja ku gavumenti ekyo buli omu akimanyi. Kakati ekyokubiri tulina ebitongole bibiri byetusasulira essente okukola intelligence, ekyo buli omu akimanyi. Ne Lukwago ono nga tuli mu palamenti bwe twasangako bwe twagamba nti budget eyise nga tumanya nti ssente ezigenda mu iso mweziri, ezigenda mu eso mweziri. Ekyokusatu nti gavumenti yakimanya era ekimanyi nti opposition nabo bamobilizinga, ekyo buli omu akimanyi. Era enkuŋŋaana ezikola ezibeera Kenya eyo obaani azisasulira obaani Kenya abantu batambula enkya n'eggulu ne bobeera bubezi ku nnyonyi oba ku booda olaba abantu abagenda e Kenya tugenda misomo opposition NGO biki tetumanyi asasula. Kakati ekyo nakiwe ekiri era ne mukulu imamu akyogedde bano nti nebino bya process nga tebinabaawo n'ebibiina ebirala bimanyi. Yasangako n'abantu 5 biramba bya Nuupu biri eyo Kenya naye yagenda wano tebamitingirawo. Ekyo naye ensonga situmanyi lwaki, simanyi lwaki abantu tebatuula ate mubakkiriza batuule ebitalo tebisatuula buli lwogaana. Waliwo abantu abana abatusooka tumanyi omanyi nti tebasoma baga nti bwonyigiriza nnyo ennyindo kikola ki naye bwesanga kapa nga tukitadde mukana akasenge nolwekiterako outlet wenaafulumira eyinza okufuuka engo kati imwe mubikola ebyo ate mubikola deliberate. Kale ekyo nakyo akireese ti bwonyigiriza egundi kati kwe kuddukira Kenya bakoleyo enkiiko kitegedde ekyo. So Kenya nabo bwenyini bakimanyi n'ekirala kye bamanyi anti mbalegamba nabo bakimanyi tikwaga akimanyi nti ne mukatonga gumamalizinga n'abantu be bakuŋŋaanya naffe tulinamu abafu ne gavumenti teekamu abaana olimba ate babasiiga kala nti agende katonga buli agende katonga akyawa nnyo gavumenti ne mubaagala gavumenti ekatonga gyebali Afrika ebyafrika ebiri mu nsi ngambe kyemumanyi nti ekibeerawo nti nemba mobilizinga katonga abantu bafubuluka enansana ne bafubula bagati obana wano waliwo akantu ne bajja ne batuula awo nabo mulya nabo muteesa nabo mubasindika Kenya nabo. So nze ndowooza nti teri kyewuunyisa nti gavumenti eteeka okuba nga emanyi ebiri ekatonga n'ebigenda mu maaso. So mwasa tumu mukaaga bwe mwakutte mulimu abammwe era muteeka okubaamu ekyo tekikwewuunyisa mu intelligence kimuteeka okubaamu atuddemu obugambo bwotandisa okugamba n'abamwe ne mubasibirako kwasa tumu mukaaga kale ogambye kuliko abammwe nabo ne mubasiba. That is the intelligence. Ekyo tekikwewuunyisa mukulu gwabwe. Buno obugambo buno bagamba nti bannaye bino bye tulimu si byakuzannya. Akagambo kagambye wano kagambye era oteeka okubanga omuntu yakogera nti what we are doing is not normal in politics but it is a rebellion. This is a matter of life and death. You are warned to minimize communication with the family or even alert them that you are here. Kugamba ekyo tikisobola kubanga kyavudde mu ggulu oyo yabatudde mu intelligence ekyo solo kiyiiya okiyiiya twita fakeism ne ba North Quarters oka abatayina ebyo mu malice and sabotage ogwegwabanga omulimu omukulu malice and sabotage kati eno kati ebintu bino buli gavumenti mukimanyi ebeerako n'abantu abagibegera. Kakati tulina omugundu waliwo omugundu ennaku ze
ogwogera ku corruption naye si buli omuntu ayogera ku corruption lwakuba akyawa corruption no ne Kenya bwe batyo batandika abantu abasinga obungi tebayagenda ku street because of emisolo abavubuka abasasula emisolo dejenzi basasula emisolo abafuluka musiramu basenga abantu bakulembedde bagula amafuta kakati abantu bangi basobola okukozesa emiramwa ngaba Nigeria tulaba ennaku zino bakanya lwa muceere gulinnyo omwendo engano erinnyo omwendo buta alinnyo omwendo amafuta galinnye ne Kenya bwe gulina wane bwe gulina ne Kenya nawe se gaba kati abannaye wadde bali eby'emisolo omusajja yabiteeka ku shelf yabiteeka mu emiwendo girinnye nnyo okitegedde akati nawe ne Uganda tulinawo fe tugamba corruption etutamye buli omu yejjeko ekikoliko kino kansa atuyingidde akati mulimu aboogera ku corruption naye nga balimu ebirala bye bayiye kati ebyo tubirekera gavumenti akati omukisa omulungi okwagala tugaali nti bino ebyemmundu ebyokujjako Museveni n'emmundu tubiriimu kakati amobilizinga ku byemmundu fe tali katonga fe twagala kino ekyokugatta tugatte Article 3 tugatte aba iflis tugatte aba corruption tugatte abanema mu lubigi abekitezi bajje kiriko gavumenti talina bbaluwa etteeka lino lizze ne baliise the National Teachers Bill 2024 negambira twakyogeddeko dda katono nti omusomesa ateekeddwa okuba ng'alina diguli oba ngaosomesa twajja atola embuzi nga tugunyuse nasale oba oteeka okuba ng'olina diguli ojja kgenda nga wewandiise okuwa certificate watagikuweta ojja kusoma ate gonasanga ngaasomesa bajja musiba emyaka 4 kino kitegeeza ki abakwati bakunsomesa na Lord Mayor Mpindi Bumaali mulimu abazadde mulimu abaana mulina amasomero ga business people kino kitegeeza kino nga musomesa talina bbaluwa okusooka naye ng'obweta Uganda yateekawo miizaani ota kubamu yo certificate ekiruubirirwa kirungi naye si buli musomesa nti ateeka okuba nga alina diguli anti etteeka lino liziri si lyange anti njagala okwogera oyinamu omukono lwaki ndyogereko sina mutawaana kati ndeka ndyogereko etteeka ng'etteeka osobola okulikola naye si buli tteeka nti likola tuteeka mangi tetumanyina gyegali era bw'obuuza bano bempi bano kuba bano bano bemupi ekituufu ate olimu munnamateeka waliwo ebintu ebitaggwawo alowooza bwenva kubwa imaamu bayinza okutuukayo mu palamenti nga balina ekibasibye ne bayita lukwago bagamba nti bwe wali kakiiko kano waleeta booti osobola okutuyambako bayinza obutamukulaga mu lwatu naye nga bamubuuzizza emabega kyova olaba nti omuntu abanga mukugu mu kintu tawummula lwakuba nti wano waffe obukugu tetubusasula obukugu tetubusasula consultants kyemuyita consultants abantu bangi tubawaza bwereere omuntu ajja nakubuuza ekintu nga kigenda kumufunira nnyo oluusi tajjukira nti yakola ki nalabyeyo omuntu omwe yanoonyeza ennaku ezo wayise emyaka nga 25 naŋŋa nti nze nakubidde essimu njala kwebaza omwana wange gwe watwala mu UCC yafuna omulimu kati mbaawo nampaaka kadde kesiringi naye omwana afuna ekyo nze ayinza oba takyemanyi naye muzadde we after 25 years nga sikyajjukira nakujjukira nolwekyo nga nzize kubyenjigiriza etteeka
obuzibu bwetulina obuzibu obunene bulina mu bannamawulire Imam Kanzi katono sa ewaffe masuulira nononya wa diploma tulina mugola bayo nfunye omukisa nze sina bbaluwa ya busomesa yoli musomesa in terms of teaching profession naye nsomesezza emyaka 42 nensomesa level zonna eziri mu Uganda muze basomamu nsomesako mu primary nsomesako mu secondary nsomesezako mu university izo nosomeseza tolina bbaluwa nemu sirina bbaluwa egamba nti alina bbaluwa yokuba nti nasoma nesirina bbaluwa nti ndi musomesa naye bwe nasomesa ate tebakweringa nti nabasomesa buli lwensanga bampana birabo kati naye eggwanga lino lyewunza ekyo kimu ekyokubiri nfunye omukisa nembeera ku lukiiko nga ntuula ku lukiiko lwe bayita PTA Parents Teachers Association nenfuna omukisa nentula ku lukiiko lwe bayita School Management Committee nenfuna omukisa nentula ku nkiiko lwe bayita Board of Governors nga member ate nga chairman ow'amasomero across agaba individuals aga community schools n'aga government aided ebyo byonna mbiraba mu Uganda ekyewunyisa teriyo ssomero ya gavumenti nga gavumenti esasula abasomesa 100 ku 100 aliyina wano single school reposting wani sawa nga abasomesa bonna omusaala gwa gavumenti n'abafuna ogwa gavumenti okubeera nga tubanywerezawo batukolere tujja kubazadde sente netoping up netugattako kati omuntu akyayina ebizibu ebyo taleeta tteeka lino okujjako nga waliwo obuzibu ntera okukootinga kano kankaddemu ekibi benkukootingako basajja bayivu naye awa Francis Mbuga nkataba ke bayita Betrayal in the City kyensuubira nti muno mulimu betrayal yagamba nti when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind it is not enough to say that a man is mad mu Luganda nti singa embeera etali ntebenkevu kasiteebaawo nesindiikiriza omusajja n'akola ekintu kyobadde tomusuubira kukola togamba nti omusajja oyo omulalu kati ndaba bano gye batusindiikiriza kakati nga mujja kumaliza kugambe nti okusomesa kituufu twetaaga biri naye njagala nkuwuli etteeka lino ekibuuzo wali owulidde ku kye bayita Kajubi report ekyavaamu white paper ya 1992 implementation yakyo yo mu butuufu bwakyo eri luddawa twabadde tukyali ku ekyo eyali minisita mu kiseera ekyo kyennyini Kajubi we yakolera kino ali mu field Lieutenant Kanu amanya Mushega ne bamutuma omulimu akole se tannavaayo ne batudde lukiiko lunene luliko abantu 30 bakyanoonya tannavaayo kakati naye eba white paper yo ba report ate batusindikiza bino byebizibu byetusanga mu kakiiko kabamugemerire n'ebyettaka tonnamala mmere gy'oyina mu ngalo oba eri mukama tennakola ki ate gweoyagala kukwata ku lugiro gyononayo ndala kati waliwo waliwo ekintu ekitali kituufu nolwekyo tayomaliriza nakyo ekyomukisa tewali mukisa mubi ekyakabi abantu be batuma okukola bino bayigirize mukwano gwange muganda wange mukadde wange Dokita Muyingo mu respectinga nyo tebakozesa nsobi notya okaffectinga ebibyo kubanga nawe oli mu education oli minister atwaraninga amasomero wakolako nobwa headmaster okimanyi kati tebakozesa nsobi etakola ki kubanga njagala kubuuza medinsereko amasomero ga Uganda gonna ne nasale zezisikiririzaamu bugandi abagenda ozisomesaamu bayigundi kifu ekyokubiri basitula mutindo eno gyengwanze kwanze sina somero yange ya private naye mbweno mubasiramu
etteeka eryo bwe ligamba omwana w'eggwanga naawe asomesa oba ogenda kusomesa katikisimu oba ogenda kutusomesa kulaane oba ogenda kusomesa ekyo kikukwata kuba abaana baggwanga bebogereko yes kati ekyo kiringa ekigamba nti madarasa zonna nekola ne sukuulu zo zigaddewo bwebutakitulire bwe mutyo mulinde nolwekyo mwe abatwala ebyenjigiriza y'abasiraamu kino mukitunuulire n'okusinga bano abali genero nnyo andi ganje nze mmanyi bw'ogenda amasomero gonna agaye ebbali onoonya n'amaze senior 4 akusomeseza abantu nga tomulina n'onoonya P7 n'omwagikako n'asomesa noga nti after all nabe grammar teachers babayitanga grammar teachers bakomanga mu P6 batusomesa ffe kati ffe tuliwo olwaleero Lord Mayor sebo twaina kakyoko police review yajja kuwa manya Mushega nakola byakoze kati ate bano abali mu parliament teeka lino bagenda detailsako bijje wekyogerako sijja kumala budde nange sijja kimalako budde kino tekigenda kukola medli kino tekitukaya bataddewo ekibooziboozi tekigenda kukola ekyo kukakasa bagenda kusiba abantu baleeta ebbiiru wano ng'egamba nti buli mulokole yenna alina okubeera ne diguli mu theology pastor yenna okubeera ng'osumba mu kkanisa oteeka okuba ng'olina diguli mu theology si bya kkanisa ebyabwe byakomawa mwami Yoweri Kaguta Museveni yali musomesa e Tanzania mu exile yasomerawo obusomesa ebirala sijja bigenda mbi yasoma sirimanyi naye obusomesa bwe yabusomerawo yasomesa e Tanzania nze nali musomesa mu senior 4 vacation nga nzirayo ewaffe gye nasomesa mu kyalo ekiwaawo Kurani primary school nibaga kati gosumuseeko jangu wano osomese nekula endala bwe namaliza senior 6 ninfuukira omusomesa essomero lyange gye nasomera kusike nga nkokingayo abaana nenkola ki kakati okusomesa nakola omulimu ekya primary kyenyinza okujjukira kyenejjusaamu nti saali professional bwekimala kyekyokuba kibooko nali mukubi nnyo wa kibooko ekyo kyo nkyejjusa kubanga bw'olaba omusomesa ali professional omanya bw'ohandolinga omwana naye ze atali professionalkati nekoteeta plasemateeka yagamba kiri unconstitutional era banjijukirako ku kibooko naye mbadde mmaliriza bwe nti ongambye Kajubi report nene ya Mushega ebintu biri volongoto wano byafa kankubulire police review yes kankubulire genda mu Hansard we twali mu parliament omugenzi Kyanjo Allah muumeze miremba mtuwerevyana bwe bali bayise education act eya 2008 ye yatukulemberamu mu nsonga ya Kajubi kuba ye yalina engeri gyemukwatako mu ngeri ey'enjawulo n'atukulemberamu nagamba nange nasimba nagamba nange lwaki tuyise education act eno etali ku musingi ate ogwa Kajubi report kuba Kajubi report bagambye ya 92 enkola entuufu nga wabeerawo white paper yevaamu bill kakati otandika otya ekintu ekikulu ng'ekyo education act n'okutuusa olwaleero bateekamu nti amasomero gonna galina okubeera registered nga galina license naye kusese Kampala tulina amasomero 222 fenga KCCA 10 telulina license ne auditor general yakiteeka mu audit report 10 gali mu Kampala tegalina license ate tuyinza gaggala ate gafulumya abaana ate gatuuza ne Piero gatuuza otubula otya kuba government eyina laba government egayo ge tulina nga gakesi gali 79 79 ku 12 tulinako 79 agaga primary agaga secondary 26 kakati gano ag'olukumi bw'ogaggala tegalina license olukumi bw'ogaggala obatwale mu gaga 79
genda ku Batifalo olabe bwejjudde genda Buganda Road yonna efuuka ekitagasa ejjudde bweti genda Nakasero tebalina na kizimbe n'ekimu kye bateekawo tewali na bloko n'emu gye bakazimba empya nti eri wali Batifalo yiyo bagamba bagitunze twagenze paka mu kooti bagitunze $2,000,000 Batifalo ejolaba ne theatre babbe mukibi negenderako so singa tulina obudde obwosensula ensonga zino netubalaga nti bano bakulimba bye bagenda ebyo mukyala Janet Museveni byaleeta kankubulire kamalirize point eno mukyala Janet Museveni agenda kuleka Ministry yonna ate bino bitogera bya Uganda yonna nze lwakuba nsobola okuleeta bwino wano naye nta Matia Bwanika naye aleetewo wakisa annyonnyole wano akubulire omwana wano wa UP bamuteekako omutwalo gumu siringi 9,500 omwaka omutwalo singi 9,500 mbogenda kuleeta wano omusomesa gotasobola kuwa sente gotasobola kusasula abasomesa baffe wano nkubulira bonna basinga 15,000 mu Uganda yonna abasomesa 15,000 balizayininze bagenze mu retirement 15,000 nga mukyala Janet Museveni yafasire byali wali nzikiriza ngenze na kitezi naye katono nnyo nga sinagenda kitezi nsonyiwa ngenda kitezi naye kano bubaka bukulu nnyo okuwa Buganda nti ekibumbe kya Muteesa KCC yatuusa okukijjawo waliwo ekiri Muteesa owokubiri wali ku Grand Imperial roundabout kulina na Jubilee Park Jubilee yes our bank roundabout ngo speak hotel ngawali share Stanbic Bank ne Grand Imperial ekibumbe kyavuddewo roundabout eyo yakujjawo Jayika yatuwa sente okujjawo roundabout 27 naye ng'ekyo wabadde wakyaliwo obusika omugwa nga nze mbagamba tukiteeke wali okulinana Independence Monument naye kati ekibumbe kya Muteesa bakitadde eri kibeerera onire wansi eri eringa no kakati ekyo wakyaliwo ogamba nti kinaye kisebo Katikkiro no gavumenti yaffe ya Buganda yes njagala ensonga eno tugimulungule bulungi ekyange kiri nti tugiteeke wano erinane Independence Monument kuba Ssekabaka Muteesa ye president wa Uganda eyasooka ye yafuna bendera naye kale ekyo tugenda kikolako peya neyamuwa Katikkiro yes neyamuwa Sabasajja Kabaka mu Ministry of Education ekintu kino bandibadde bakitunuulira n'obwegendereza obunene okuyisa amateeka nga tugayisa kutuusa mukolo olumu bifundikira bireesa ebizibu bingi media olunaku lweggulo nabadde nsoma mu Monitor media nga waliwo omutwe death by omission Tone Abet yegowandise namutulidde nasasajjo nawandise story nenyumidde nya Abet Tone nti mukuvunira abantu baffe abatuwuliriza batekende nti waliwo omuntu asobola okufa naye nga waliwo atakoze mulimu egundi article yabadde esekerera ffe babaka ba parliament nti twayise etteeka erya Human Organ Donation and Transfer Act etteeka eno eriga tuteekewo council council eyo Human Plant Donation and Transplant Council ngeyagala bilioni 6 bilioni 6 ziri under unfunded priorities kakati etteeka eri kugamba nti omuntu abaddenza agamba nti mbendi mukwano gwange agenda kufa kamuwe ekibumbe ensigo yange agaana okufa etteeka linziiza omuwa ensigo kakati nga kanso tezikiriza emitendera nerateeka mu kanso teriiwo kati kanso teriiwo naye bakugamba nti bilioni 6 kakati omusajja mutuufu nyena nasose nenga kisekinono kakati minisitule webate nateekawo kanso ebilioni 6 nga kyekizibu naye nga abantu bongera okufuna obuzibu obwo bafa kizibu kinene nnyo kakati bwenkiyunga ku kino mbedi olwaleero mu Uganda mu myaka gino netugamba gino emyaka 6 egijja okuweza 2-3 tetusobola kuweza basomesa bonna basomesa mu Uganda nti baddiku kubanga ekisooka tewali ssente abantu tebalina ssente kambayiza ne kano tebalina ssente bagenda kukikola batya n'olwekyo batunuulire ebintu bino n'obwegendereza bamanye ekizibu Uganda kyerimu tutambule nga tukola enkola ennungi
kakati obudde butugezeeko naye ekikulu kiri ekyo nti biiru bw'oba ogireesi tekijja kusoboka nga tolina ssente. Biiru egguka efuusa etteeka ate ng'etteeka lyetaaga ssente okuliteeka mu nkola. Kati bw'oba tabannalowooza na ku ssente zinateeka kino mu nkola oba wadde guli tasasulwa nga biiru liba bbago kati lino likyali bbago era palamenti bajja kubuuza ti oli mu gavumenti ya Uganda.